Ku lunaku lw'okuna Nampala wa NRM Thomas Tayebwa aliko ebbaluwa gye yawandiikira ababaka ba NRM ng'abalabula obuteetantala kussa mikono ku kiteeso eky'okujja obwesige mu minisita w'obutebenkevu Maj Gen Jim Muhwezi. Okusinziira ku Tayebwa, ekiteeso eky'okujja obwesige mu Muhwezi ekiwoomeddwamu omutwe oludda oluvuganya kireeteddwa okutaata n'ekifaananyi ekya gavumenti ya NRM wamu n'okunafuya abamu ku bakulembeze ab'oku ntikko mu kibiina. Kati oluvannyuma lw'ennaku 3 ng'olukalala lw'amannya luteereddwa ababaka okussa emikono ku kiteeso kino, tewali mubaka wa NRM yenna y'abadde kuteekako mukono. Bwe twogeddeko n'abamu batubulidde nga bwe batasobola kuva ku kyasaliddwawo ekibiina ate nga n'emisango egyivunanibwa Muhwezi teyajiza ng'omuntu. Sigenda kusayininga kuba siraba minisita wagiramuwa. Kituufu nga ba members of parliament nga bakulembeze b'abantu kitukwatako nnyo ku putting a government to task to explain kulaki they have failed to prevail over errant members of the security forces. Abakikola bano bantu bali just some of them they behave as if they are nti waliwo engeri endala ensonga ezo gye ziyinza okukwatibwamu awatali kugamba nti ekisingako kyakugoba minisita. Kuba kyendowooza nti n'ebintu ebyogerwako teyabikola ye nga minisita ng'omuntu, oba tekiri nti ye minisita ng'omuntu ye yalagira bikolebwe. Bwe banatulula ne ba explaininga nga tusayininga, bwe bigaana nga tugamba tugenda ne party position depending kubanga party position yamaze okuwa explanation ensonga lwaki tebagala tusayininge. Kati opposition naye balina otwala ki balina otwa views zaabwe lwaki bagala tusayininge, then tu comparing notes tusalewo ng'abantu. Wabula bano tebalobedde ab'oludda oluvuganya okussaako emikono era nga wetuviiridde ku paalamenti ng'ababaka kati baweza 32. Kino kitegeeza nti oludda oluvuganya lusigaza ennaku 7 okweza emikono 186 egyetaagisa ekiteeso kyabwe sipiika okukiteeka ku lukalala lw'ebiina okuteesebwako. Olwaleero omubaka wa mukono municipal Betty Namboze, owa Kalungu West Joseph Sewungu, owa Kyoga North Okot Bitek n'abalala be bataddeko emikono. Omuntu atasayininge ku lupapula lujjamu Jim Muhwezi obwesige abanga agamba nti asanyukira nnyo ebikolobero byonna ebiri mu ggwanga era Jim Muhwezi asaavinze bulungi ne bannayuganda bali bulungi n'olwekyo aba alinayo ate kumuwa kirabo. Obuzibu obunaaba wano nga waliwo aba NUP abagaanye osayininga. Bwe wanaabaawo abeefudisi abatasayininze banaffe tugenda babuuza nti mwabaki bwe mwalekerawo okulidinga opposition mwagivaako kati musambira sayidi eri be bamanyi be banaayanukula. Gen Muhwezi ye director yafuga CMI yafuga ISO yafuga ESO kyokka yakulembera security agency n'obuli mu byaleero kati omuleka otyo oyo bukyanga tulimba tunaakomawo tulimba. Mu kiteeso kino Muhwezi alangibwa okulemerwa okukoma ku bitongole ebikuumaddembe, okukomya okusiba abawagizi b'oludda oluvuganya nga tebatwalibwa mu kkooti wamu n'okubatulugunya. Singa emikono gifunibwa, ekiteeso kino kyakutwalibwa mu paalamenti ey'awamu abakukikubaganyako ebirowoozo. Ababaka abasoma mu kitundu eky'omuwendo oguli mu paalamenti oba ababaka abasoma 276 ku babaka 556 bali mu paalamenti be balina okukiwagira. Ebibiina ku ludda oluvuganya gavumenti mu kiseera kino birina ababaka 19 bokka. Ziwa, NTV Akawungeezi.